Sinase ne kutta muvuka Wilson Bafaji emyaka 65 ngono abadde yita Pastor Wilson Bugembe ku mutimbagano gwa Facebook nanyaga abagobirizi nga kwatadde n'okutwala abakazi mu loogi abantu babiri bakasindikira sentiment omuyasindika omutwalo na yasindika emitwalo 11 Bafaji mutuze Nyakatongo mu district Shaka nga akwatira abasirikale b'Nansana n'abembalala ono nga mulokole abadde yagula w'ekibanja mu manya ga Bugembe nga kwasinzira n'afirira akabagobirizi b'ekkanisa n'abajjako ne ssente Bugembe abulidde Bukedde TV ndi okwata Bafaji yasose kufuna muliro okuva mu mata b'enjawulo nga buli omuntu abafiira nga kwesa amanya ge omuliro okubatwala mu loogi era kuwawatisa beweereza ebifaananyi ebyobuseegu beekola ebintu bingi nnyo paka bwe banyumiza story eyo nempuliranga Katonda nyambe adumira polisi Nansana Bernard Katwalo ategezesa nga Bafaji bamaze kumugulako omusango ogw'okweyita kyatali omusango tujja okumugulako okweyita kyatali n'obubbi kubanga badde abba abantu b'abantu era n'ekirala abadde alwepinga abantu mukaba Bafaji aze ku polisi nga basaba Bugembe amusonyiwe olowooza n'abamanyi